forensics eya video eno gibali lizinze tuleke twambule Museveni ekisokera ddala bano be batotega bomu obalaba abo be batotega bomu obalaba abo be batotega bomu abo ono alina olubuto lumulinga ono bakisawo ovuga paati tumulaba oba ayonsa sima gundi oyonsa labo ono olubuto olumungale wansangi bano batotega bomu n'ono yennyini ono Franka Mwesigwa kati omwogezi ono ani abadde IGP abaddani kati ono oba kisawo ovuga paati olubuto olumulinga entumu ya kasasiro ayina mabeere alinga ayonsa kati bano batega bomu wano bano abo batega bomu abo kati njala tugende mu video eyatulese olwaleero ekisokera ddala mwenna okuva ku makya abadde bagoberera ekintu ekyo katusoke tuddeyo mabegako omwaka oguwedde birthday gye nakoza najja ne mbagamba nti Nyando Yosoferi yali yeetegese okuba abantu bomu Namugongo olwokuba nti nagikola ng'enkya Namugongo teyakubayo bomu yageze nga pressure mulinye bulungi nnyo ne bateeka okuba abantu bomu kati njala tukwata empola video yali nga tugenda mu forensics sawa ya kulabisa mwenna mu nsi yonna abalaba bomu ezitulika ezitegekebwa mu nsi yonna tugenda kukwata video nga tujibiramu abantu aba babiri ekisokera ddala omuntu yandikubuuziza ekisokera ddala omuntu yandikubuuziza poliisi egambye nti omuntu eyabadde gobadde banoonyeza ebbanga ddene y'omu ku bwala abadde bagenda okukola obutujju mu Uganda soko bambuulize bwe muba mumanya emyaka ebiri emabega mumanya amanya ge ekifaananyi kimu kimanyi mubadde mukola kyo mukwata ebbanga eryo lyonna kyekibuzo ekisooka mbadde mukola kyo mukwata ebbanga eryo lyonna ekyo kiwedde mugenze ne mutugamba wano mu kiwandiiko kyammwe kyengendo soko okuyita ne mutugamba wano ono Chris Magezi yagambye bwati Kampala Tuesday 3rd June IUPDF counter-terrorism unit this morning intercepted, neutralized 2 armed terrorists in Monyonyo, a city suburb. It was an intelligence led by Operation and Security Services (ARE) at to ensure the Mother's Day celebrations proceed without disruption. The general public is urged to remain calm but vigilant and report to the security services any suspicion in videos object to activities of activities for immediately attention. Chris Magezi bwati wayogedde bwamaze okwogera bwatyo katugenze mu forensics bwamaze okwogera bwatyo kansoke mbasomesa ekintu kino mukitegeere bulungi nnyo olwaleero nina ne kafuumu ampadde wano voice ye noti ngenda gibaterako mujjuire bulungi nnyo ng'analyzinga ebintu bino omanyize kyenayagala kugula bantu maaso buli muntu akozese expertism ye okuwa bantu public information. Ekisooka mumbuulize Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi be bayita abatujju bomba badde bagitwalawa be bayita abatujju bomba badde bagitwalawa ekibuzo ekisooka ekyokubiri bw'omanya nti omuntu gwo alina bomu ne mutegeera nti balina bomu lwaki mubagoberera bugoberezi nti we have been following them lwaki omuntu nga manyi nti alina bomu
mugamba nti mbadde mba followinga mubadde mba followinga kuvaawa temwogedde location gye mabadde mba followinga ekyakubiri ekyokusatu Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers bonga temba followinga kulaba activities zaabwe mbakwate mu action just mugwa bugende bakindapinga ne mbatwala lwaki mututte time following abatezi ba bomu nga temba butumbudde location gye bavudde na destination gye badde balaga nkiddamu mufunye time following wa bomu temutubulidde gyavudde na gyabaddaalaga ne mufuna time followinga lwaki mba mugenda kukwata president wa foot soldiers temba following kulaki kibagenda kukola ne mubafuna obujulizi ekyo natwe mukibulidde ne mubadde mu following abantu bano awo temuyinawo kabonero wadde n'akamu lwaki waliwo kyebuuzizaako ebyokulabikako nga bino kuba tugenda mu maaso katutwale ku byokulabirako nga bino singa omuwambi ajja n'awamba omwana kyetuyita kidnap waliwo dde poliisi nti egoberera omuntu akidnappinze omwana nga poliisi emugoberera be gyamutwala no it is impossible police doesn't follow kidnappers they just arrest there and then kuba tebalinda kumanya gye bamutwala mwe mwajja wa gatisi ezigoberera abatezi ba bomu nga temutubudde gye bavudde ne gye badde balaga ne mbabogoberera akakoberera akokusatu nawo mukagudde kankwe ekyokulabirako ekyokusatu singa obeera awo gwe ng'omuntu n'omulaba nga nti anzenyera kunywa obutwa nette osobola okutulawo n'otunulira omuntu engeri gyanywamu obutwa amala obunywa afe olyoka omugambe nti lekerawo tobunywa mbadde nga tulinamu stopingirawo awo ng'aga nti ngenda kwewa obutwa n'obumujjako kati poliisi ye tugamba nti esobola okuleka omuntu ng'atige nti agenda kwetuga neeyimirira awo neegaana omutaasa okwetuga nemuleka neyetuga nemugobera mu process yonna neyetuga mukimanyi buli mwenda bali mu nsi yonna nti omuntu bw'aga nti agenda kwetuga bagenda kukola suicide agenda kuva ku kizimba agwe poliisi fire brigade zonna zikuŋŋaana omutangira okwetuga kati yo poliisi ya Uganda tugambye olwaleero bwe badde egoberera owabatujju bano kati naye nkubuuzizza omuntu agenda okwetuga oba okunywa obutwa lwaki abantu bafaayo okumuyimiriza obuteetuga naye ate mwe ne mugoberera bugobereza ono omuntu awo tuvuddewo etteeka epandiike eriri mu intelligence lisoma bwe liti nti when you suspect any terrorist cell ngeri active you have to intercept okuyimiriza seeyo with immediate effect you intercept the cell eyo giyimiriza ekigambo kiri intercept kwe kulinganga okuyimiriza ekintu okuyimiriza abatemu abo nga tebannatuuka gye balaga bakulu mugoberedde abantu bano gye mutatubulidde gye bava era temuba interceptinze wantu wonna si bwe kiri ako nako kafu temufunyewo kabonero mumpulidde bulungi nnyo temufunyewo kabonero Bomb squad oba JAT omulimu gwayo baguyita to intercept oba to prevent kwatugamba nti okugema kusinga okuwonya omulimu gwa JAT n'ebitongole bira kuyimiriza butujju obugenda okubeerawo nemmwe mwayimiriza obutujju buno oba bomu okubaluka nedda ekigendera kyammwe kyabadde ki tukyagenda mu maaso polisi n'amagye ne bannayuganda mwena mukimanyi nti omuntu gwe bayita suicide bomber mu Uganda tetutinamba suicide bomber. In Uganda we don't have suicide bombers and we don't have terrorists in Uganda. We don't have terrorists in Uganda. Why? Omuntu gwe bayita suicide bomber oba terrorist bambala jacket nga bazisibyeko explosives
era bwatuuka mu target wagenda okukolera ekintu ekyo ng'anyiga trigger nga yeebalula. Kati bakulu mugambye nti baterrorist bateguludde bbomu ebadde egenda okutta abantu. Ladies and gentlemen, omutujju takuba mu kibangirizi. Primary target y'omutujju kwe kuba ebifo ebirimu abantu abangi okusindika obubaka eri abo bayagala butuukeko kuli gavumenti. Teri mutujju akuba mu kibangirizi watali bantu. Taliyo. Awo ntemufunyewo kabonero. Tujja tukyagenda tugenderi gye mwagala. Teri mutujju akuba mu open space watali bantu kubanga primary target ya kusindika message eri gavumenti oba abantu bayagala obubaka butuukeko. Muwammwe gwe mulese abadde ku bridge ewatali wadde omulema nawo temufunye muwadde akabonero kubanga teri suicide bomba akola ki akuba mu open space. Primary target ye eba y'abantu masomero lalizi oba katuge okukunganya mu makanisa mu masomero ewakunganya abantu oba mu butali ye gyakuba. Tosobola kuŋŋamba nti omuntu azze n'akuba ku bridge ewatali wadde abantu abasatu. Kyekintu kyekimu kye mwakola ku CPS omwaka guli oguwedde nga mwagalira okuleeta ekintu kya ADF era kyemuze mistake emu gyemuzeemu kitegeeza nawe temubozzeewo kabonero. Mulya bulungi nnyo. Omutujju tasobola kwerumya nga tasse muntu. Teri mutujju asobola kweyabya nga tasse muntu, tekisoboka. Ayina kwerumya na kwejjawo nga tusse ku primary target ye gyayagala okujjawo. Era nawe temukoze eki, temufunyeewo kabonero. Bakulu mwandibadde mbulira bannayuganda ekigendera ky'omutujju wammwe kibadde ki? What was the main aim of your bomba? Ekigendera ky'omutujju wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Ekigendera ky'omutemu wammwe ono kibadde kigendererwa ki? Tekiriiwo. One, tosobola kuŋŋamba nti tukimanyi bulungi nnyo nti abantu bonna bagenda kukuŋŋaanira na mugongo ate gwe n'ojjogamba ogenze Munyonyo ate ne Munyonyo totuuse wali ku kiggwa ky'abajulizi okomye ku buliigi. Oyo si mutujju. Awo temufunyeewo kaki? Temufunyeewo kabonero. Suicide bomb omutujju takuba mu open space watali bantu. Temufunyeewo kabonero. Tegedde bulungi nnyo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Wano okulya n'okukomba ki? Essowaani. Maino kwetereza. Tugenze mu forensics. Tulina ebika bya bomu bingi nnyo. Kamba someseko ebika bya bomu bibiri. Tulina ekika kya bomu entege mu ttaka ze bayita land mines entege mu ttaka. Abatujju bazikozesa. Tulina ze bayita suicide jackets zibambala zimula abatujju mu filmu zibambala ezo. Ze ngenda okwogerako ebika bibiri. Ngenda kwogera ku land mine na zino jacket zibambala ze ngenda okwogerako. Ffenna njala tukkaanye wano lumu abamanyi intelligence n'amanyi ebyokulwanyisa. Teri bomu zenjokeddeko zonna ezebbiri esobola kukuba neekuba n'esima ekinnya wansi. No, teri bomu esobola kukuba n'esima busima ekinnya wansi. No, lwaki? Bomu ez'entege oba n'ennyambale main aim yazo oba main aim target yazo ebeera mu open space. Kasitema loku oloboli nye kulandi bayini wote olujjako ekigere ng'ebuka mu bbanga bwete ng'eyabika ng'esaasaana ekuba buli kintu kyonna ekiri mu bbanga awo kyekubiramu tekubira ku ttaka. Bomu zonna ezisinga obungi kebera eya jaketi kebera ey'okulinnyako tekubira ku ttaka emalala ekubira mu bbanga bweti n'esaasaana. Kati mmwe bomu eyammwe mpozi ekoze kigambo ki?
keberera ndi mining ogirinye ko luginyira ko bonojja ke kigere eboka yo bweti bwe mala tukano bange yemo pine ngekuba mu open space chovo ye kigambo kibayita fragments emisumari obubati bati obuvambu sobolo no muntu ne radius meters nga 5 kwa 3 busobolo kukuba kerebe gulune ne gulune wango ogisumu no yamo pine era nesoka ne bouncing bumala ku bouncing dambanga ne sumuluka ne sasa ne kati bomu yonna ene ya jacket ne bomu eyensimbe mu ttaka bwe zibalukira mu space tezibalukira ku ground bomu yaba ne balukiddeko luddawa wachi botunulira akatambi kano kunze naawe bomu ebadde ntege butege ku buliji awo bomu ebadde ntege butege ku buliji teyabadde ku boda bomu ebadde ntege butege ku buliji awo teyabadde ku boda waliwo ebintu bibiri omukyala abadde ku pikipiki n'omwami abadde ku pikipiki zandibanga zibadde primary target za gavumenti lwaki tebatulaze bifaananyi biri visible nga bagambye nambo tebadde bagimanyi abajuvu abadde bamanyi nga tebatulaze bifaananyi biri visible bintu byabwe ebyabagenzi abo lwaki tebabitulaze bomu ebadde ntege butege ku buliji so sinti omukyala adde ajambadde oyebadde mu boda no bomu ebadde ntege butege tukkirizganyiza ffena oba nedda maze okunnyonnyola nti bomu zino enninnyeko n'ennyambale tezikubanga zidda wansi zikuba zisaasaana mu bbanga nti n'omuntu ali mu radius ya meters 3-2 abeera affected nga fragments ziri zivuddemu zikuba buli muntu ali mu space awo bw'oba olyaba akatambi ako nga bwe kabadde bomu ebadde ntege butege tebadde mu boda bano bateeka okuba omukyala abadde ku boda nowa boda ebadde primary target yabyakwerinda si batujju lwaki buli muntu yenna mu Uganda amanyi ababoda bavuga nga wetegereza akatambi ako nga sinaka kuzanyira waddeko boda ebadde esoose ebaluse ne boda ey'okubiri embadde mabega boda ey'okubiri yewadde distance teri wa boda awamu ne distance teri wa boda awamu ne distance wabula owa boda abadde addira ku ono gwe basse yewaddemu distance ekyo njagadde nkibanyonyera mu kirabe owa boda abadde addira ono yewaddemu distance n'asiba yabadde asiba kyekisooka ku crime scene wabaddewo Toyota Hiace Kamunye omugire bulungi nnyo Toyota Hiace Kamunye nayo etuse mu motion neyimirira bulungi nnyo nowa boda bomu wabagiteguulidde wabaddewo Toyota Hiace Kamunye kati bwe bange ebadde bomu ng'abadde suicide bomba ompulira bulungi nnyo ng'abadde suicide bomba bulungi nnyo owe badde bomu nga si China town ne motoka ya Kamunye badde tevaawo n'abagibadde badde tebavaawo wabula bomu ebadde magezi maganda ya China town naye ebadde ntege butege awo era nga owa taxi ate kuba ali involved olw'ensonga ayimiridde bulungi mu motion ng'emmanga teriyo motoka etambula ye n'ayimirira bomu n'evuga mujjukire nti before bomu okuvuga wabaddewo omusajja abadde ayambadde enkofiira ne jaketi ng'amaze okulaba tageti yaabwe ejja kati oyo gaayi alabika yabadde ne detonator bomu bano bennyini aba state be bagisumuludde so sinti wa boda oba omukyala abaddeko ba state mafias be badetonatinze bomu bennyini nkyakubuulira particulars za incidents nga bwe baddewo wabaddewo before wabaddewo gaya abadde mu jaketi nga yambadde n'akakofiira
bwamaze okulaba taxi ngejja ne wa boda go baagala ngajja n'avaawo n'asala naddeeri era boda olutuuse ku tageti yaabwe gye baagala owa ditonete n'akola kinaasumula naye mu motion eyo wabaddewo gaayi eyasoose okubeera olaba tageti yaabwe zze wabaddewo gaayi abadde mu kijampa ekiddugavu ng'akibisse ku mutwe yadduse nadda ku sayidi n'akulosinga bridge yategedde ate nti waliwo ekigenda okubaluka nga tekinnabaluka ye nadduka nadda eno era we kimaze okubaluka ate n'ava eno n'addayo ku crime scene ekirala eyo video gye batadde tebadde ya CCTV camera ebadde evidiyo ekwatiddwa muntu wa bulijjo abadde ku sayidi endera ya bridge kyova olaba nti yeerabidde nti yabadde alina kufokasinga wali bomu wekubidde naye yafokasinze ku ono state agent abadde mu jampa enzirugavu ng'adduka crime scene before bomu nga tennabaluka n'addamu n'amulikodinga ate ng'addayo kati oluvannyuma ne yeerabira n'azunza kamera n'agitunuza mu direction nda ekitali ku CCTV kamera kitegeeza nti bano ebintu bino bakoze bya kisiru kati njagala balaga ebifaananyi bino bifo nga sinazanyaka video kano namwe mwetegereza wano nkugambye abantu bonna abadde waawo mu junction ya bridge bonna ba state agent badde bamanyi mission bonna abadde ba state agent badde bamanyi mission gaya abadde ne donata yoli yasaze naddeeri nowa tax abadde mu mission ku crime scene ne tax ebadde tevaawo ani aggyewo tax n'agitwala ku crime scene ne tax ebadde tevaawo kubanga ebadde yeemu kubakwatiddwa mu musango gw'okutta lwaki tax yo ku crime scene teriiwo ompulya bulungi nnyo lwaki yo tax ku crime scene teriiwo kati nkusomesezza owa taxi abadde mu kikula ky'okutta owa boda asembye bagadde mu kikula ky'okutta gaya abadde mu kijampa ekiddugavu abadde mu motion yakutta abadde mu kikula ky'okutta ne gayi abadde alina ditonete yasaze naddeeri ne gurupu endala zibadde wali bonna abadde ng'amanyi ekintu ekigenda okukolebwa nga bakimanyi bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo kati neyakutte kamera naye abadde state agent lwakuba nti beerabira nti abantu basobola okukola forensics ne beetegereza bulungi nnyo kati kansooke nkulaga ebifaananyi bino bw'onootegerera kyenkugambye nti kituufu ekifaananyi ekyo kiraba ono gwe bagamba nti ye mukyala bw'olaba omukyala oyo ekifaananyi kifaanana n'omwana oli gwe bakulaze mu mawulire bw'olaba ekifaananyi kifaanana n'omwana gwe bakulaze mu mawulire ekyo gw'olaba alina ebafaanagana eyo face wadde ekifaananyi ki kale kangizzeyoko awo eyo face ogiraba efaanana n'omwana gwe batadde mu kifaananyi mu mawulire oyo n'ez'engalo nowhere kati bw'omala okulaba ekifaananyi ekyo njagala otunuulire wano njagala otunulire boda ogiraba boda ogira bulungi nnyo boda ogira bulungi nnyo wano namba plate yayo kweri bulungi nnyo bomba gyenyiddeko ku mukuto gwe mabega era ekubye wano ku mutto wennyini nejjako abadde agivuga n'agwa mu maaso omukazi n'agigwamu kati bw'ogamba nti oli abadde suicide bomba ono yennyini ono gw'omulaba omunene ono abadde alina okufuuka obulere oyo yennyini gw'omulaba abadde alina okufuuka obulere kati kino kikuzzaayo wano jjukira wansi eri bano bakyalo abo si basirikale ono ani ompulya bulungi sooka olabe booda yennyini bwefaanana bw'omala okulaba ebifaananyi ebyo kankuzeeyo wano
singa badde suicide bomba olwo yennyini abadde avuga abadde waabo abadde ajja kutukamu yennyini yasigadde mulamu ekyo tumaze kiraba kati tunuulira ensasage ya koransi oba seminti bwawomogose bomu tekuba bomu ezentegeza ba suicide bomba tekuba wansi kuleeta damage ku ttaka no okujja nga badde bagiteze butezi mu wansi ogira bulungi nnyo tunuulira wansi okira bulungi nnyo tunula wano wonna bomu gyembaga nti bomu eba ekuba ng'ekubira mu bbanga tekubira wansi ne wano yeekulaga nti nekide seminti oba enkokoto yagimementudde kitegeeza nti bomu yabadde emplantinze either ng'ebadde mu kisawo oba badde bagiplantinze awo mu kkubo wakati awo tuvuddewo kati bwe tumala okuvaawo njagala weetegereza akatambi nga bwe kabadde ekikulu kya byonna kyenjagala oteekeko focus njagala oteekeko focus ku bintu bisatu njagala otunuulire taxi otunule gaayi ayimiridde before nga taxi tennatuuka otunule gaayi ali mu kijampa then gwe kennyini ofune ansa bulungi nnyo akatambi kaakano kati akatambye ko mba sinakazanya ogenda kulaba taxi nga tennatuuka nga yo owa kijampa atambula kankazanya olabe owa kijampa omula wuyadduka owa kijampa wuyadduka biki oyo adduka omulaba owa kijampa wuyadduka amaladdayo oyo mufokasinzeko omulabi wa jampa ye yadduse before explosion nga tennaba okuba target nza babagambe target ye nadduka n'avaayo bwemaze okubaluka n'addayo mumutegedde bulungi kati njagala oteeke focus ku musajja ayimiridde ku buliigi owabalukidde bomu ayambadde jacket n'enkofiira ne taxi then otunuulire boda engeri gyekubiddwamu noli olyoka omanye nti abadde alina detonator yoli owa jaketi kyenjagala oteekeko focus etaxi oli gayina nsala oyungi atambula dderi boda yiyo giraba gwe bayita suicide bomba ne bomu nga si ya China town taxi yonna ebadde ejja kukubibwa owa boda abadde asemba emabega nabo badde bajja kufa nabali abadde sayidi eri badde bajja kufuna effect bonna ne bafunye ne time ekoma oluvannyuma lwa bomu okwabika bajje balabe ki ekibaddewo n'owa taxi n'amala n'avaawo ekyo nkimaliriza mukulu Chris Magezi n'omwogezi wa poliisi Muhoozi Kanyarugaba bali Museveni kati kansooke mbabuuzeemu wano bulijjo nsomesa bannayuganda ekigambo diversion bulijjo nsomesa ekigambo bannayuganda ekigambo kyebadda diversion oba to convert people from the main issues one bomu bwemala okuvuga bweti teri muntu asobola kufuna guts kudda kwekizamininga
kifecho wakubiddwa bomu mu dakiika ezo ennyini no si bwe kiri nti ye ekyo tukimaze naye mwe mugambye mwaze mugoberera okuvaawa temubulidde bantu mugambye nti mwaneutralize ne mwabakubya amasasi awo muwuliddewo omuntu yena gubakubya amasasi bagomereze makuba amasasi ani mwage muba neutralize nze ne mukuba terrorist babiri ani gwe mwakubya amasasi awo era bandi abamuyimiriza abadde waawo ani gwe mwayimiriza gwe mwakubya amasasi awo it was a bomb which went off itself so mwe mugambye jati mwaneutralize abaterrorist babiri how mwabajje mu action how mwabajje mu mutya kimuntu kyandiyagadde okumanya mwajje mba terrorist mu motion mwabajje mutya okubajje mwabagoberedde etteka ligamba you have to intercept before omuntu yena nga tanatuuka ku target what was the primary target of these people wali question temujibulira abantu question yokubiri mwaba neutralize mutya mwabakubye masasi mubakoze mutya kyekibuuzo haba mukitegedde wano ngendo kwatira sero bihoga ndi educate bihogo amawulire gonna gasomye nti UPDF ne JAT ba neutralize abatujju babiri babuuze baba neutralize batya UPDF yetegudde bomu oba mutujju yategudde bomu nga tanatuuka ku primary target